simumanyi simuvubi ate gwe wankulimbe atonda kasaaku Derek wa radio amaze n'ayatula n'agamba bannange nze temunsibaako muna saagala kuddamu kuwulira muntu yenna ambuuza bikwatagana ku muna yadde okubaako kyangamba kyonna nga kikwatagana ku muna era wano n'atukakasa n'atugamba nze muna simumanyi simulabangako sibeerangako naye era nze sibeerangako mwagalwawe abasinga nga we mukitwala wano wennyini ku YouTube channel yenze Shila Adita beeranga osubscribing ekigambo subscribe inchikulekerawo notification ebeerawo gikonemu akadako wonobo kakonyeeko munnange buli video yonna egenda kubanga ekutukako nkusaba oberenga ogiviewinga olikinge okomentinge mu comment otuteramu erinnya lyo n'ekifomo owangalira okubanga olaba videos zaffe tomanya tuyinza okubanga gwe tujja okutumirako nga bwe tugenda okubanga tutumirako ku Lilian nga asinzidde Iraq wabula nga ate Shadia wa Uganda ekayunga wabula ate Nakasagga Janet ngali mu Saudi Arabia naye mutumiddeko yeekuumirako bulungi nnyo nammwe abalala tujja kubanga tubatumirako bwe mubanga nammwe mutuwadde obubaka bwammwe ono ye namugasa Betty ng'abeera mu Saudi Arabia naye atumiddeko Apothia mu Saudi Arabia tukumutumiddeko nantumbwe naye tumutumiddeko ng'ali mu Saudi mwebale kubanga mwekuumirako badiya imbagambanga nnyo bw'oba okomentinga tubulire ekifo mw'osinziira namwe abagala okutumira ku bantu bammwe ab'enjawulo tujja kubanga tubatumirako babiri enkutumiddeko naawe nkulabyeko waneeno webale kubanga otwekuumirako muganda wange nja kubanga imbatumirako Aslivia mu Saudi Arabia naye naawe nkutumiddeko tugenda kubanga tuli mawulire agamwana mulenzi Derek wa radio bingi nnyo ebigenze mu maaso mu bulamu bwe ennaku zonna be baliko be trendinga nga ekiba trending sache tugenda okubanga twogerako ng'ofuddeko okugamba nti nno bali babisiyaga abayingiridde rainbow era beryako ebisiyaga bino nabiri obutambi buvuddeyo audios zivuddeyo ebifaananyi bivuddeyo ffenna nga we tubadde tujja nga tubiraba wabula ate waliwo nze ekyenkizo kyentunuulidde ennyo mu bigenda mu maaso mu bulamu bw'abana abalenzi jjukira radio Derek wa radio abadde mu lutalo ne bankuba kyeyo bonna nga bamuguddeko embeera okuli okumuvuma okumulangira okumuwemula okuyingizaamu bazadde benge ensonga emuvumya yaki kulekawo bizibu by'abankuba kyeyo abamuwagidde abamuwa likes abamuwa follows abamusharinga abamuviewinga videos ze n'agenda nga abuukira ensonga ez'omuntu omu bw'ati gwayise muganda we mfanfewe gwe yazirunda naye okuva mu buto okumulwanirira nga bamukutte n'enjaga era bano ne bamukakasa bamugamba oli gwowolereza mumenyi w'amateeka mukukusi wanjaga wabula olesewo ensonga z'abaana abafuna obuzibu mu biyumba abaana abo nga bakufolowinga abaana abo nga bakwagala n'ogenda nga obuukira ez'ensonga oli muntu mubi nnyo olutalo lubadde lukyagenda mu maaso ate era nga terunnaba kuzikirako yadde n'akamu nga terunnaba kubaako kuzikira yadde n'omulundi n'ogumu era ng'abantu bakyamuvumira ddala nnyo bamuteeke mu layini we balina okumuteeka ate babadde bakyali ku ebyo ensonga z'ebisiyaga ne ziba nga ziyingirawo awo nno muna ne batandika olugambo muna ayingidde ebisiyaga era nga munnange n'obutambi bwe bwalabikakaawo ng'alina abawala abamu bali mu kuzina beekola ebintuntu ebitajja obutambi ne buvaayo era videos ne zivaayo ebigambo ne bivaayo bingi nnyo wabula ne tubeerako nga tuli mukakakanya embeera okulaba nti no embeera tugisa mu nteeko tuleme kufunawo omuntu yenna alumizibwa muna ne famire ye baleme kulumizibwa ateekako ne bano abantu abamwagala awo nno nze navayo nenkola akatambi akabeera nga kamuwolereza okuteeka embeera mu nteeko tugenda kuba nga tweyongerayo na biki ebigenda mu maaso nga gwe omaze okusubscribinga ekigambo subscribe nkikulekerawo awo notification bell weeriŋŋamba akadde awo waggulu gwe keeyambisa okakwateko buli video yonna gye tuteekayo naawe egenda kuba nga ekutuukako kubanga eyinza okuba nga ekugasa muganda wange beera omukufe ng'omaze subscribinga teweerabira kulikinga commentinga ng'okomentingisa erinnya lyo n'ekifo mu wangalira tujja kuba nga tukutumirako nga bali abantu abalala betutumiddeko mu Katambi yenze Shila Adita Derek wa radio ku live emu omuntu yavuddeyo n'amubuuza ebya muna ebikwatagana ku muna n'amugamba nze tuddamu kumbuuza nsonga za muna simumanyi simulabangako tetubirangako ba mukwano era temuddamu kumbuuza oba ali ebisiyaga ali oba tali yamanyi wabula
bafanzi ne bamugamba ebbanga lino lyonna tubadde tukimanyi nti gwe ne muna mweyagala n'agamba nze simuwagalangako olw'ensonga nti muna yabalaze nti n'ebintu by'omukwano si byalimu era yagenze kuyingira kabondo kabya bisiyaga kakulya bisiyaga wabula ensonga eno nze kanjogereko bwe nti nga nze Sheila Aditangira mumanyi nti nze Eva okusembyayo kye ndowooza kabaka kodyo mba njagala nammwe mmanyi bye mulowooza tuba mbasaba nnyo mu commenting ebintu nga bino eri abantu abagenda mu nsi ezo ezakula ensi ezo ezakula munange sinsi nyangu kubeeramu nga toyina kye weesigamyeko kyovulaba ebiseera ebisinga Uganda oba abantu abasinga abayingira mu ezo ensi nga besisi yaabwe yakubeerayo bayingiranga bali babisiyaga bayingiranga bagge oba ba lesbians bayingiranga bafumbo ng'oli ajidde ku tteeka lya bufumbo omusajja afumbiddwa ne gundi n'omukazi n'afumbirwa ne gundi ng'ekyo kye kibaleese abantu abajjayo ku stade ku tteeka ly'okusoma batono nnyo ku tteeka ly'okukola batono nnyo oyinza n'obutafuna chance kulinnyayo ng'ogenze na tteeka lyakukola abasinga bonna bagendayo ku natteeka lyakulya bisiyaga kubanga abantu abalya ebisiyaga babatwala ng'abantu abali discriminated abantu abatayagalibwa mu society era we bakumanya nti gwe toyina interest eri musajja oyagala mukazi oba toyina interest eri bakazi oyagala basajja munnange ekifo kyokka ekyokubeera safe kyekyo mugendeeyo ne mubeereyo kubanga eyo etteeka eryokuganza gender to gender munnange lyayita era nga tewali muntu yenna asobola kuyisaamu maaso olw'okubanga bakutegedde nti nno oli muli wa bisiyaga so abantu abagenda ng'abali b'ebisiyaga munnange baweebwa feva kubanga mu nsi ezimu ebisiyaga tebikkirizibwa ate era munnange nga bakutegedde nti oli muli wa bisiyaga baba bakuboola tebakwagala kulabako wantu n'awamu wogenda mu nsi ez'enjawulo nga Nigeria abali b'ebisiyaga n'okubatta babatta ne babagwako ne babakuba ne babatta ate nga kiri ku gavumenti lono w'omutta tewali musango yadde oba ogyewo ekibi so mu nsi ezo ezakula abantu abalya ebisiyaga munnange bali liked babaagala era babaleka ne beenyumiriza mu bintu bye balimu wabula nga ate ensonga enkulu esinga okutwaza abantu nga abali b'ebisiyaga kwe kufuna empapula ez'obutuuze n'obeererayo ddala naye nga oyitiddemu eryo etteeka ery'ebisiyaga so nze nga Sheila Adita nze ndowooza nti kano kakodyo kamuna ne Derrick okufuna empapula ezibabeezaayo eyo naye nga si bali babisiyaga bya ddala kansuubire nti naawe okitegedde njagala mmanyi kyolowooza ng'oyise mu comment sections commentinga tugenda kuba nga twaniriza comment yo gw'otegeddemu ki mu video gw'olowooza bano abaana bakyuse bali babisiyaga bya ddala oyinza n'okusanga nga tebabigezangako nga tebamanyi we kiri wabula nga babasomeddemu ddiro nti halo obufunye empapula oyina kuyingira bisiyaga oyina kufumbirwa muzungu jjukira bano bagendanga kapo tebasobola kwawukana mu eyo saga bagendanga kapo tebasobola kwawukana mu eyo saga engeri yokka ey'okwetaasa kwe kuyingira ebisiyaga kubanga we baba baawukanye muno asobola okufuna omusajja omuzungu n'amuwa empapula ne Derrick asobola okufuna omukazi omuzungu n'amuwa empapula njagala mmanye ekyolowooza ng'oyita mu comment section mpaagala nnyo